Baagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, bafollowers bange TikTok, YouTube mwenna amanya eddoboozi Prophet Isaiah Mwanguzi Solomon. Kano kalowoozo, weeguye ng'omuntu akweguya, yagala ng'omuntu oyo akwagala. Naye olina kye weerabidde nti abantu abalina bye twetaaga oba abantu abalina bye weetaaga ebiseera ebisinga babeera beeraga, oyo tomweragirangako kubanga alina kye weetaaga. Ate naye okufuuka ekyo kyali okujja ng'omunoonya yatwala obudde bunene okufuuka ekyo kyali. Kati alina okuteekawo sipeesi y'okweraga okuuma ekyo eky'omuwendo ekiri ku bulamu bwe ky'ozooyaayaanira. Kati bw'akutambuzanga munnange tambulanga, bw'olifuna ekyo eky'omuwendo bangi naawe b'ogenda okutambuza, era bangi abagenda okukkakkana wansi wo olw'ekyo kye wafuna nga bazze nga bakikwetaagako. So tweragirenga ku abo abatalina value y'ekyo kye weetaaga nga nabo bakweragiddeko. Naye oyo alina kye weetaaga okkakkananga wansi we era ogondanga okufuba okulaba ng'ofuna ekyo eky'omuwendo ekiri ku bulamu bwe era kye weetaaga okuba nga kikwongerayo okujja ku ddala ly'oli okutwala ku